Buterevu ku BBS telefine ne yaffe obwakabaka bwa Buganda kwoli njagala kulamusa nti je bala kujja otusizaako engalo osibyo tyano mulungi ekumide kweno yakajijjako nayo nkwaniza mu ngeri enjawulo. Program eno Amaaso Ku Gwanga buli lwakubiri lwakusatu n'olwokuna leero lwakuna amwanjuzi mba Steven Dunstan busulwa ndi muzukulu na mwame bwama akwagaliza ebyo byennyini byonjagaliza. Njagala kujjukiza nti unako lwa leero tugenda mbikujjuko abimbi atandise nadda sijaga mutugenda bamba kyagenda bala batuse dda bala je bali nga sinna kutwala eyo kujukiza Harris International Company enkozi ya Reham yeteka mu ensimbi n'otuula n'olaba n'onyumirwa n'okubaganya ebirowoozo no contributinga oboli awo n'oyigiriza ne banno bakola ebyokunywanga Reham Cola, Reham Fun Time, Reham WhatsApp, Reham Fun Fruity, Reham Lemon, Rock Boom Energy Drink kano ketugenda okunywako olunaku lwa leero era ketwatandise kedda ne Ona Juice, Ona Juice alimu Ona Apple ne Ona Mango Juice ne bike birala. Kyenkuzigira kiri kimu genda kuduka eri kuli okumpi osabe ebyo byonna oba kimu ku byo oyinza n'okunywa amazzi aga Reham mineral water embeera ne kutambulira bulungi. Binje bigenda maaso mu ggwanga bitukubaganyako ebirowoozo olunaku lwa leero nyina abateesa bana house ejjudde nga njagala kusooka kwaniriza andi ku mukono guno ye Honorable Paulson Lutamaguse Makula mbaka parliament wana Kaseke House era wa kibiina ekya Democratic Party nga bulijjo nkuwa second sebo nobuuza kubakulaba ku telefine ne yanziza nnyo mwena bali mukunda bakadde kano ku BBS telefine nzikiriza mbuze ku bantu bewaffe na Kaseke Semuto Kapeeka Kasa Ngombe okuba kubira omulango okukola enkuba etonnya mwekalakasize mu nimiro nga mulima njagala okulaba nga my politics wafona ali munyo okusaasira abantu nti buli asanga omuntu mukyala amusaasira baba nze mbagamba misana nti ataakole n'okulya taalyenga n'ataalime tusuubirayo nti waliwo agenda okujja okugaggawaza nzikiriza nkubira omulanga abantu baffe aba Buganda addala ewaffe gyenva ebulemeezi abantu b'e Nakaseeta abantu b'Ekivule ab'e Nakaseke Nakasongola Luweero bamunaanika namwe n'abantu ba Buganda olunaku lw'enkya lunaku tugenda Vira Maria Masaka mu buddu kusanyuka ne Ssaabasajja Kabaka era ffe ng'abaka ba parliament tukeera ku makya kyensembyayo nyongera okukubira ab'ekitongole ekya UNRA omulanga mwalima ekkubo lya Kisule Kapeeka ne muddira ebigoma ne mubiteeka kungule mu okazifuna accident ne mulima ekkubo lya Kalule Semyungu Bowa eri ekkubo erigenda Bwanga nerigwa ekiwoka eri twakafuna accident abantu baffe bakafa abasukka 20 naddala wali ebwanga n'olwekyo nsaba ab'ekitongole ekya UNRA kuba manyi mulaba manyi nti mwagala nnyo okufisa ssente ne mutujjukire ku makuba ago ge mwakola waakiri muleke ng'okulima amakuba ago ffe tumanye tujja kwatanga enkumbi zammwe mu kifo ky'okulimanga amakubo ne muleeta obwenje sebo kensembyayo katono nnyo sitera kusaba nnyo nzikiriza nkubira omulanga ab'ekitongole ekya ministry y'ebyobulamu nti eddagala lye bayita septrin eriyambako abalwadde ba Mukenenya nafunya alipoota mu ddwaliro ly'e Nakaseke teririiyo n'eddwaliro ly'e Semuto n'olwekyo mbakubira omulanga kuba eddagala eryo kkulu nnyo bano ttiimu yazze mu parliament n'eŋŋamba nga eriko n'abasawo nti eddagala lye bayita septrin teririiyo mu ddwaliro ly'e Nakaseke ne mu ddwaliro ly'e Semuto era neyanziza okusiikanya ne baganda bange bano neyanziza nyina Honorable Charles Romushana ono yaliko RDC mu government ya wakati n'abeerako Mbega mu government ya wakati former head of political intelligence mu luzungu nze nkifunza nga Mbega yaliko guild president wa Makerere University mu 92 era yali mu CA constituency assembly atagenda kubeera ki ate simanyi jana gukira bana bakyasobola okuyingira mwako kujja balamuseeko Katonda wa amaanyi Katonda wa kisa akyagula omukono w'ekyuma akuba ekibi ate nze nsima Katonda nkyali mulamu nsima Katonda namwe obulamu bwamukola nti mukyali balamu abantu bagenda nga bwe bulijjo nsabira baana ndowooza Katonda biwulira obwana batandiseko buli awo kubukidnappinga nsabira bwana buto nsabira obwana obwonka nsabira bamaama abonsa nsabira bamaama abayina embuto koze embeera gye tulimu mbeera mbi nnyo n'embeera gye tulaga mbeera mbi nnyo olw'ekibi ekijjudde kiri ku nsi ebintu Museveni bimulemeredde
you are painting a bleak future. Muzungu anyizo gambo uzige kifaananyi ky'embeera ojaganonya gokukaaba nga togalaba. Ye Charles Romshana nyina Honorable Proscovia Salamu Sumba ono yaliko mbaka wa parliament wa Bugalwa South n'abeerako ssentebe wa district ye Kamuli era nga amyuka ssentebe w'ekibiina kya FDC gwe nne wano mu studio Honorable Salamu Proscovia balamuseeko era bangambye gwe prime minister mu government y'abantu people's government saba minister balamuseeko ku telefine bana neyanziza nnyo okuba ku telefine eyawana ye Buganda nga gwe mulundi gwange ogusoose njagala kulamusa bannange bendi nabo wano ku pano n'okulamusa eyo mwenna abatulaba ntuukidde mu kiseera kituufu ng'enkya kikujjuko ekyamaanyi mu Buganda muno mbaagaliza birungi byereere mbaagaliza byenneeyagaliza mbaagala nnyo era basuubiza nti ku nsonga ezammwe sibaako gwe mbuuza nzimanyi ozitegeera bulungi nnyo muzaana wa Kabaka weewaawo njagala okubategeeza nti gye tuli tukyali one Uganda one people twongera okubasuubiza obukulembeze obulungi obufa ku mbeera zammwe nesiimye okubeera wano babatumidde gye nvudde people's government ebatumidde ne forum for democratic change president wa yani yaba people's government ye retired Colonel Dr. Kiza Besigye Erikatonga Road yes ebo mu Kampala tutambula tweyagalira mu nsi eno kubanga ffe tulaba ako telefine nyina Honorable Mike Kennedy Sebalu wa NRM yaliko mbaka mu parliament ya Uganda wa Busiro East n'abeerako mu parliament ya Pan African Parliament n'abeerako mu Iyala nga kyaso omushanaizo kusirika n'abeerako mbaka mu parliament ya East Africa Iyala era ali omwogezi wa elect mu 7 task force 216 be bamukomyawo mu kisanja kino naye gwendi naye wano balamuseeko Honorable Mike Kennedy Sebalu. Webale nnyo ssebo omutabaganya wa programu eno njagala nnyo okulamusa abo abatulaba era n'abatugoberera mu mikutu egy'enjawulo njagala okulamusa bannange bendi nabo mu studios zino eza BBS naddala mwannyinaze Salamu Musumba abadde amaze akabanga nga talabika nnyo naye era alabika emirimu gimumalawo eja gavumenti eri awo gyamanyiye nga Salamu n'okwagaliza bannayuganda bonna emirembe kubanga gavumenti yaffe NRM ekyo kyeyetanira era bwe buvunaanyizibwa obugiriko okulaba nti ffenna tweyagalira mu ggwanga lino mu ngeri ey'enjawulo njagala nnyo okuyozaayoza ate era n'okwagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi agagenda okujaguzibwa enkya kumwagaliza obulamu obulungi era obulamu obuwanvu ng'akulembera era ng'akulaakulanya ensi yattu eno Buganda ate era n'abanaabeera abanaatambula mu nguudo mwonna muvuge bulungi kubanga tuli mu mbeera yakujaguza ate tetwandyagadde kulira nti waliwo accident n'olwekyo abanaabeera ku makubo leero oba enkya nga bagenda evira Maria mutambule bulungi ate muleme kuleetawo mbeera eyinza okwesittaza mu kujaguza n'okusanyukira ekkula eryo ery'obulamu n'emyaka egyo Mukama Katonda gyawadde omukulembeze waffe era Kabaka waffe. Njagaliza bannansi bonna okukola okugenda mu maaso enkulaakulana n'obulamu obulungi. Mwebale nnyo Honorable, mwebale nnyo abateesa. Ampuliza nga bagambye olunaku lwankya lwakuza amazaalibwa oba kujaguza amazaalibwa ga Beene Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Edward Frederick Kimera Mwenda Mutebi wokubiri yazaalibwa 5 kitegeeza enkyaweza emyaka 5 yazaalibwa 5 enkyemyaka 63 evira Maria mu Buddu gye yasiima okugakuliza era yayingiddeyo dda ayise buwama n'agenda ng'alambula abantu be
era nkyaffe na tugwereyo tujja kuba tubibalaga butereevu wano ku telefina ng'obudde bwe tukola olunaku lwaleero puroguramu ezisinga zikoleddwa eyo e Masaka olw'okuba ne TV yammwe abantu ba Ssaabasajja n'abazaana. Njagala sabbiiti eno sabbiiti eri kitongole kya Uganda Revenue Authority kyawandiikira banks ne Uganda Bankers Association nga babasaba okubawa ebikwata ku bank details z'abantu bonna abalina account mu bank nga kino kirina kubayamba mu kuŋŋaanya emisolo. Biki bye basaba? Baluwa yawandiikibwa nga March 16 eriko mukono gwa Henry Saka, ye Commissioner wa Domestic Taxes avunaanyizibwa okuŋŋaanya emisolo, nga baagala account name Lutamaguzi oyina mu Stanbic, oyina mu Barclays, oyina wa, nga baagala TIN ye tax identification number, nga baagala ne NIN ye national ID number, address, telephone, email. Era mu baluwa basaba okumanya ensimbi eziri ku buli account ya munnansi nezo ze yakajjayo bazita total cash withdrawals ne current balance. Era musesaba naye era bakotinga etteeka lya tax procedure code act akatundu bakaita 42 section 42 kikabawo obuyinza okukola ekyo. Endulu nekubibwa ne baleka ne bateesa ne bawakanya abakkiriza ne bakkiriza. Cabinet gwe yatuddenga ku Monday nga 9 niraba nga tekijja kujja kiyinza okugotaanya ebyenfuna yabadde kubizibwa General Kaguta Museveni ne bakisazaamu ne bawa amagezi yala yeyambisa enkola endala naye si kusaba omnibus akusaba kintabuli kya bank account zonna awamu wabula baba bagala kunoonyereza ku Salamu Musumba ku details ze bagende ku ye so sigamba nti Uganda yonna muleeta account eyo. Njagala tutandikira aho na Paul Tamaguse Makula oli mu parliament ya Uganda era nakulya mugomu akyogerera amafukuule nakulya ku mawulire. Kati nsoko kwebaza naye nga ngenda ku budakiika bwange bwompadde ku mulamwa nzikiriza nebaze nnyo Right Honorable Speaker Kadaga yakomyewo ebweru eyo gye yabadde naawe mukira abazungu bano abawagira ebisiyaga n'ayogera misana era twaleese motion emusiima mu ggwanga lino bantu batono nnyo abayimirirawo ku magulu ge. N'olwekyo nkwebaza nnyo Right Honorable Speaker Kadaga olw'okuyimirirawo n'abo abazungu abagwenyuka baba baagala obugwenyufu bwabwe bulina kubeeri bwabwe bwakyama. Kati era nga ngenda ku mulamwa kitongole kikuŋŋaanya misolo kyagala tugaziyiza nsimbi nga ngenda ku mulamwa ate ekiremesa yennyini nga ngenda ku mulamwa Ayi Ssaabasajja Kabaka olunaku lw'enkya ogenda kukuza amazaalibwa go naye Ayi Ssaabasajja Kabaka Buganda eggwawo. Buganda eggwawo. Abantu bawana emmenga abatuula mu lukiiko mulowoozeeko nnyo ku bye muteesa ng'ekisinga ku byebyo ebyafuulanga Buganda okuba ey'amaanyi politically, economically, socially, omulabi kwe yatandikira naddala ettaka. Era abakungu abamu abateesa mu lukiiko lwa Buganda tubasaba ku mulundi guno bwe muba muteesa kuba olumu ebintu ebikwata ku bantu baffe wano mu Buganda naddala ettaka lye babasenguddeko okulaba abantu abalina ebibanja byabwe kati bonna bafuuse momboze. Ekyo nkitandiseeko kuba sebo nze bino ebyobufuzi nsobola okubivaako naye wano ettaka ku bantu baffe abali mu Buganda abafuuse momboze naddala abakulu b'obukiiko manyi mutulaba ino ku BBS kuba okumanya mutulaba waliwo mikwano gyange giri mu Amerika egimpeereza buli we mba ngenda okujja ano sijja boogerako naye okumanya mutulaba abakungu ba Ssaabasajja Kabaka abatuula mu bukiiko mufeeyo nnyo manya abamu batya okubagambako okubabuulira ekigenda maaso mufeeyo nnyo ku bintu ebiruma abantu baffe aba Buganda. Eno central government yabaawo naye yasanga Buganda weeri abantu abaganda bafuuse momboze ewaabwe neewuunya nnyo bye muteesaako wano mu bukiiko ng'abantu baffe babonaawo. Kati ekyo nkimaze kati sebo bino ebya gundi bino ebyokukebera ku accounts bya kifere. Olunaku lwaleero tubadde mu lukiiko lwaffe mu komiti yaffe ya finance ono omukyala commissioner wa revenue akolo najja ne mugamba nti naye kiki ekibatuusiza wano okukebera ku account. Omanyi mukulu busuula bwe tujja wano ffe ne tubagamba ebintu mubiraba ng'ebyobufuzi najja ne mbagamba nti okuva lwe twava mu kulonda abasajja ne bajjayo ssente zonna mu ggwanika okuva lwe twava mu kulonda kino kiwulirize ssente zonna ne bazijjayo
Uganda tegenda kulikavalinga. Uganda bweneba ya kulikavalinga mu byenfuna oba economically ejja kutandikawo mu 2026. Kino kikubulyako nze nge yafusoma ebyenfuna. Era kati abamanyi Uganda erikundiri nkukubira omulanga gwandaba. Ngamba gwa atali mu politics ono excitement na bino bebabagamba gamba naye ng'olaba ekiriwo. Ebyenfuna bigenda kuba bubi nnyo bw'oba olina akasente weeteeketeeke. Ebyenfuna bigenda kuba bubi nnyo era biri bubi nnyo. Nze ntunuulira wali mu parliament wenva ne tunuulira ekiriwo ebyenfuna biri bubi nnyo era bino bye mubadde muwulira nga babagamba musimayi gavumenti etandise okwewola omusala ako mwakawulirako katono nnyo n'ekiseera kigenda kutuuka nga temufuna na musala mu ebitongole ebisinga okumala emyezi nga 7 kati eno paniki bwetuuseewo. Yes. Najja wano ne nkugamba nti ebbula ly'essente liriwo mwe bajja ne babateekerako bakiyita okusiiga akazigo nga bw'onoddira omuntu ava mu nnimiro n'akalimiro ke n'omusiigako ebizigo yenna ng'ajjudde ebitaka n'omugamba maama ng'onyirira. Omuntu bw'aba ava mu nnimiro ng'alina ebitaka ne bw'omusiigako ebizigo it will still remain dirty. Kati kino kyakusiiga bizigo kati bino ebyokusiiga ebizigo manyi abantu baano babeera nnyo ne excitements. Bw'oba oyagala abantu ababa ne excitement ey'emisinde jangu wano mu Uganda era y'ensonga lwaki olaba Uganda nyangu nnyo okufuga. Kati olunaku lwa leero najja naluli ne nkugamba nti ne zino town council ze bayisizza emisinde na biki tezigenda kubaawo. Honorable bank account wawulidde nti kyenkulaga it is all related to money. Kati baagala kulaba sente eziriyo kuba ekyasooka ffe twabagamba nti nze abamu bagamba nti otyaki okukebera akawunti. Yes, mu mateeka sente zizo mu mateeka bw'oba oguddewo akawunti kiba between two parties. Nze aguddewo akawunti yange naawe nannyini banka third party oba ogiramuwa. Ekyo kiba irigo. Era na bano twabagambye nti kati state bwebuliddwa sente enoonya amagezi gonna out of panic erabe zino tuzitemaatemawa kubanga obuswavu bwebuli bungi bano bakugamba bwe biseera byaffe eby'omu maaso binyirira nga president yajjano n'enseka nga mukuba mu ngalo mu bannamawulire. Uganda tegenda kuddamu kwewola tugenda kwebeezaawo n'omusolo gwaffe ebitundu 85 ku buli 100 nembasekerera nembuuza bano batunda ki bano. Ekisobolo kiba kusai naye nga bw'omanyi nti Uganda nsi nyangu nnyo fuga ne bakuba mu ngalo ne babuukabuuka n'abali ebbali ne babuukabuuka. Kati ono mukyala akolo bamugambye ng'omaliriza targets z'omusolo twetaaga bwe ziti era ng'alina okukuŋŋaanya ng'alina okukuŋŋaanya naye agukuŋŋaanye kwani nga ne bizinensi zonna ziggalawo ezisinga. Bizinesi ezisinga mu kikubo wa buli muntu yenyiyiddwa. Twabagamba wano kizibu nnyo osanga gavumenti yonna nga yo omulimu gwayo kusolooza busolooza ku bannansi ng'ate ze musolooza ze mubba. Buli lunaku n'otuula mu palamenti ng'ebintu bibiri bye mulina okuwulira ng'ababaka ba palamenti as a must. Ekisooka tulina kati minisita ye ng'omulimu gwe gwa kuborrowinga. Communication from the chair ekidira the government seeks to borrow $200 million from the African Development Bank. Waliwo banka y'Abachina eno simanyi bagiyitaani eyo Akizimu oba Akizimu eyo. Kakati egiba kiddirya bwe bamala kati lipooti eddako eba yakungubaga nga twakamala bannange okwewola eno lipooti gye mulaba abakungu babba biliyoni 600 naye kati gavumenti ebadde esaba tugende tubiteeseeko eri mu kokasi mugira mulinda ku nga we najja wano ku kya Honorable Kasajja wano ku kyesente ziri $200 million. Ne nkugamba nti bw'owuliranga ekintu nga palamenti ekiyimirizza ye gwe baba kiyimirizzaako akuba mu ngalo n'agamba omukama weebale kubanga kiba kigenze. Era we twakomawo luli kati waliwo gundi we twakomawo nga bagamba nti lipooti ya Kasajja ejje baliwo abakkiriza tumugobe nga buli tetulina kumugoba ebyo ne bibulyawo. N'olwekyo ssebo nga maliza mu ddakiika emu tekikkirizibwa mu mateeka kebera ku akawunti yange okujjako nga nina bwe muba mumanyi nti sirina nina obuzibu. Commissioner General Mulamba ne Legal Department gyalina n'abawandiise ebbaluwa ne bakootinga section 42 abo baveeko akagologooso okazinyisa amazina gonna g'oyagala. Abo balinga boolaba kati abasumba kyembadde maliriza nakyo abo balinga boolaba abasumba era kati baleeta semu kyemaliriza nakyo kati we bakebedde nga sente zibuze basoloozeza
nga bono okamenta amata ne gagigwamu n'otuuka n'oggikamu omusaayi. Kati waliwo ne proposal gye baleeta nti amakyaki gano ag'abalokole lwaki tetujjaayo ku musolo, kubanga tulaba bajjayo nnyo ekiweebwayo kingi nga 3 mu lumu bateekawo biroole ne bajjuza ebikutiya n'ennaku endala nalyo kati we baagala okutula. N'olwekyo eno panika eriwe ejja okukebera ku akawunti tezeni good spirit nti baagala kukebera kiki ekitambuzibwa. Kubaffe twabagamba nti ne bwe munaba mukebedde ezaffe kubaffe tetulina buwumbi, naye bano bannammwe mwaba waabamu tebawa musolo. Era ekyo pulezidenti akimanyi nti banna abasinga tebawa musolo. Gwe Lutamaguzi n'ogenda e Japan n'osubula ne mukulu Busuulwa ali munda mu gavumenti ebintu bye bimu n'aleeta container ze tawa musolo, gonna ne bagubinika ku Lutamaguzi at the end of the day. Kugamba olwanyisa musolo webale nnyo sikulwanyisa okulwanyisa onalebo Charles Romshana ngenze owe honorable ayino komakawo okugenda maaso. Charles Romshana honorable omanyi Bible n'ekitabo enki Bible Bible n'ekitabo bakiyita mu lulimi Lukiga Ruhoro Runyankole okutonzya mu Luganda kikitabo kyekyo Lamentation okukungubaga ya so Lutamaguzi abakungubaga omuleka nagwayo nyo neeraliikiriza bannansi yagaana okulaba ebirungi Museveni yakolera Luweero gye yarwanira tabiraba talina kalungi nakalaba tebabateerayo buwangwa buleete buwanga kati ate gwe byoyito birungi obuwanga bwayite yabateera ku nguudo nti buleeta abalambuzi muje mulambule Uganda ine ebyokulambula bingi ebyobuwanga scars ne baziteerako naye wamulese ne baziteerako nti semwogerere nti yazireeta ojjukira mu kampeyini obuwangwa bwa Luweero kate bava ku Obote ne babiteera ku semwogerere mumwabikola nga netuleeta netubiteeka ku semwogerere yandi luli yali Sawulo kati Pawulo. Omanyi abakirisa tetugamba nti gutusinze bagamba gunsinze nabiteekamu bakulagiranga bulagizi abiteekamu obamanyi banaagenda n'abalala omukiga kale ekya bank accounts public officers abakolera gavumenti bawaayo ebiwandiiko byabwe ebyobugagga simanyi bawaayo n'ebyobwavu naye ebyobugagga gye balina eri IGG Inspector General of Government eteeka eribakaka baliyita leadership code the leadership code eteeka eribakaka so ekyokuwaayo eri government accounts zo bangi abakikola okusinga nnyo abali mu leadership code abali mu public service so bakikola eri IGG ne politicians waliwo etteeka erikulagira okuwaayo account zonna bwobanga toziwaddeeyo ate musango olina okuwaayo accounts zo bwobanga toziwaddeeyo musango public officer ngwe public officer abo bangi bali awo ne politicians aba member ba parliament ndo Lutamaguzi wasiteekayo misinde very good banefuulira ekyogamba account zange na banka babiri wamala okuziwaayo waziwaayo muyitaki sengawo mulyagonya nti abeere senga wa Lutamaguzi nodda ekyo kimu so ekyokubiri CID oba Bank of Uganda oba CID no regional ya mukuru yonna balinamu ebitongole ebinoonyereza money laundering ne banka bwe yeekanga nti sente zino tezitegeera oba oliawo esobola okubalabula ekyokusatu daisirisirishuwa nti CID weba yeetaaga accounts zo ebe yina kufuna leave of court ekyo nyina okugenda kunoonya muteeka ekirala ekirala ye internal security organization gye bayita intelligence eyina obukolyo bwesobola okufuna accounts zoyina nga totegedde bano bamanager bano obateeka ku payroll n'ogira waliwo obukolyo bwosobola okufuniramu accounts. So government webe yagala kumanya account yo ejimanya
naye tulina okunoonya kiri nti lwaki bakirese publicly omanyi mukulu Museveni ayina obukolyo aleeta ekintu ate n'avaayo nga ataasa najja n'abawonya mukube mu ngalo n'okukaaba nga kukwe mube excited I'll give an example nga balwanira Kiseka n'obutale obulala bana baali babulyawo ate be balondanga aba DP okwekalakaasa nebweyagala n'amanya nga kuwa abaali babba obutale be balondanga aba DP ne babawa ssente bekalakaasa mwalimu nazi youth brigade ezo bekalakaase kati ng'ekigenderwa kiri nti mukulu Museveni alema okusasula abagambe nti ettaka abantu batabuse kati munzirize ebyapa kati gavumenti ate nebawamu ssente ng'oyagala biliyoni nga biliyoni 5 ne bakuwa kati n'osharinga n'atone general ne finance naye yali ddiiro kati noono nja kukosa girlfriend Musumba Salamu as an example atajja kunyigira tasobola kunyiga sanyu lingi tumala wa face kale tumwawokanira wano bwamukozesa n'aleeta ekintu banka tugenda kukola ki freezinga tugenda kulaba accounts zammwe ate n'agenda n'ayitana mbamawulire n'abagamba mukiwakanye kati bamukyakiwakanya ate n'alyoka avaayo ekyo wakireese otya kati kyolina okunoonya waliwo sitole ekijjatta waliwo sitole omukadde bamuwambye ebundu ekaseese talabikako waliwo omwana bamuwambye kabalole talabikako waliwo abazigu balumbye mukono ne babatemaatema abantu tozirawa mu sitole amanye okukola operation ezo kati nyina okumunoonya kiki kyabaddewo ekintu kya URA kibwa account because wana abimanyi tosobola kubeera na sente ku account mukulu Museveni nga takoze eki tazimanyi bw'abanga tategedde kino kata kira n'ategeera ki ekyo kimu naye edda abaganda balina baasi nga bagiyita mpaawo atalikaaba baasi yaliwo mpaawo atalikaaba ngeriwo ekiwandiiko mpaawo atalikaaba kati wabaddewo okukaaba mukulu wa mutamaguzi kyakubuuliddeko nti waliwo abalina ettaka lyabwe bajja ne bali bajjako weyagala nko ekyokulabirako kyapa akaruhanga actually tebalijja ku baganda bokka kyapa karuhanga is your vice president also mu kibiina kya FDC yesimbako ku bwa president bwa Uganda ayina ettaka munyonyo oli yajja n'ekyapa kike yajja n'azitandika okuzimba kyapa namugamba mulange ettaka yange nawe olowooza kati ekyo kimbulira nkimanyi naye onaakola ki naye nja ditwala n'azimba n'agenda mu kooti amugyewo kooti tebiriiko kati addukidde wa Catherine bamugemereire akakiiko bw'olaba kyapa karuhanga bamumanyi mu history so babadde banyaga ettaka ly'abantu naye bano abalina ssente balatamaguzi ku account atera kuyombayombamu omwemoloka esika naye abalina ebisente byabwe abantu badde bakabirira bano be banyaga abatalina maanyi babadde basirise kati mukulu Museveni ensimbi zimuweddeko talina ssente because kati tukolera ku 50% of our budget in other words bwasolooza siringis 10 siringis 25 za kusasula mabanja katubayawo 25 za kusasula mabanja naye tasasula mabanja asasula interest 25 ku buli 10 abazungu be bazituwa nga buyambi right mwe mulina okwewola then atane zisigadde tasobola kusolooza ku buli 10 in other words akolera ku 50% ate bw'aba asolozeza 100% totalina sente kyobalaba yeetaaga sente kuba mu consolidated fund ezo aziryawo byabadde owulira kwe kuyomba okulyo okwa public accounts committee ne auditor general ensimbi nana zayagala za NSSF bana abakozi ezaba Geraldine sali zebatukumira ante ezo baziryawo yavaayo reason because nazo sente za kuyamba ng'oli mukadde nga tokyalina maanyi emyaka 5 mu 5 ndowooza okkiriza okuzijjayo but nga wafuna obukofu disability ku bode ku mubiri gwo zikuyambe emyaka egyo naye zo kataba ziryawo bagana nakukyusa tteeka nti gavumenti esobole okwewola ku sente ezo right then ate bagana kukyusa tteeka nti bw'olituuka emyaka ey'okuzikozesa baleme okuzikuwa zonna
ku buli siringi 10 bakugweko siringi 3 olwokuba teziriiwo baagala kukyusa nateeka okimanyi nga tebanaba nadikyusa ate kati tubeera wano looza bwemba nsobola okusoma enkuba ey'enkya nti enkuba egenda kutonnya kuba kisobola kusoma ntono agenda kubba oba nomulaba nekumuma nga egiragiramu bwezi obusabusabu so necessary endala ye energy fund tulinawo sente nyingi nnyo energy fund ezo nazo bakola ki baziryawo then sembayi is the reserve fund. Reserve fund sente zetulina mu Bank of Uganda as reserve fund zisobola okutugulira ebintu byetugula abweru ku rate gye tuliko kati engeri yetuyingiza ebintu dola zetulinawo ku reserve fund zisobola okutugulira ebintu for 4 months nga zetuyingizawo dola nemu ezo nazo ayagala kutuusa teeka okutandika okukola ki okutandika okuzikozesa so tayina sente kulwaki nagamba jo ayingidde mu ntalo zatasobola teyina government wa tayina government yagiwamba kati nsawo ye ekyo kyatoyagala nkikuddiremu mukulu Museveni ye taata obusatu the Trinity father son and omwana n'omwoyo mutukuvu ino omwana muhozi ina mama tayina wale spirit genda ku bank account tayina spirit sikitide naye njagala tugenda bank account tayina spirit so Uganda yo bajiwamba ya family nsawo yabo kati bintu agamba bichola agamba my road my buli kintu kyonna is my ekyamule mekiri eki kimuchoka okweyongeza emyaka ku nsi so but entalo zayingiddemu mu South Sudan bigani ne malongo nayo ndo zamulide yatabuse Central African Republic byagana Democratic Republic of the Congo South and North Kivu byakola byagana naye yonna abada ateka yo sente abaleta nabakujja yo sente so and muzungu batita is an imperial power naye atenga mwavu bali imperial powers endala zowulira ebyo nambi wulira nenjagala obikwataganya oti olutalo bwe mulema entalo bwe zibeerawo awamba sibwe mundu ogusose awamba ebirole by'amasomero ewafe byonna yabiryawo neje nasomera Mbarara High School yagikomyawo nga nyingire Mbarara High School awamba emmere yawamba omwanyi kati engeje tayina sente ayagala kumanya mwina mmeka nazazi wambe azwambe andi nze mbade ngamba kirungi nnyo bana abazire nazaza bawambeko kwafena tukabire wamu tusobola okusitukira mutwe rwanda abazine n'atazine because basi yegamba kire cyane kubasigama mpawo atalikaba empawo atalikaba kugaba abanako bakabye abagaga bakoze eki basirise naye kyesaba mukulu Museveni ngo sagala bakicyuse njagala kibero wana asokazi turage bo njagala kulaba abatuba wamba kubire ko bugalo babuze naye mu mabba style ki kula abantu bayiteka mu nyumba zijja kuvundirayo goma ebine ebizimbe babayina byo tugenda kubera nga tulukubako bine ebizimbe bino bye bazimba n'abaserikale ebiseera bijja kujja tujja kwa tubikubako n'empi kirugwe ani akukyala kwekiro because tumanyo okongeza emizimu ate omuzimu okuteeka ko obusabwe enkoko ne gwogera wekipira n'okyata ne gwogera kati ebinatulema ani akukyala kwekiro gwe oba mukulu Museveni akuyita tata waabe waffe gwakuyita ozimbe ekizimbe mu luguudo Makerere bakuyita ate yogera ndabye contradiction akyalira mukyala ali mu Trinity nebirala ndabye contradiction watugambye olumu aleeta ekintu tukube enduulu aveyo ajenga savior naye kakati ogamba nti yeetaaga sente okukola kitegeeza kiriyo awulire enkaaba yammwe nagamba nenkaaba eno ono omukazi nenkeri gyakaaba si nkaaba yakuzaala bukozi omukazi enkaaba y'okuzaala oba ojjula mukyalamusumba bano abakaaba bano tebakaabisa busungu bukozi ojja kusanga naye bakaaba nabo babarentize nga beekaaba kabisa kankweka information ife wano ke yasooka okutega bwe yajja wano n'akizuula nti abantu ba wano bagagga bafunye nnyo ssente mu mwanyi n'ateekawo ekitongole n'agamba emmwanyi zaffe zino ezaaliwo arabika ezaabalanga nga ne mu nsiko zibala ezibalanga ne musana n'alagira abantu ba wano nti arabika kofi muteme musimbe kolono kati benna abantu bamaze okutema arabika kofi nga basimbye kolono ng'ali unsustainable
kati obwavu buluma abantu balabye obwavu baluma ne batandika okugaba obukoko 5 mbu bonna bagaga wali kugombolola ngwe bakuwa obukoko 5 bakwerako amateeka akakoko tekasula mu nzikiza olina okugula ettaala simanye okateekerewo oteekewo essigiri olina okugula emmere ebada information kati ekyo kirala emiti yali takimanyi nti emiti evaamu ssente nnyingi emiti trees abasimba emiti ate nga abagisimba bakiga yali takimanyi naye walimu ki wagenda okukwata manyi nakalekyoza wagirabye abadde n'akibishop Lwanga tewagirabye wali agiragira mwaza ayayaya zino ze ziba mu miti bw'ayita abalunzi b'ente n'ababuza lwaki temugenda mu miti ebyo byabakiga nagamba muwedde sente ziri wali okugenda okugeramu bwati ng'emiti yonna akoze ng'ebibira anti gontakudde ebibira ng'abibawadde byabe wagenda obabuuzi tebabimazeewo mubende mwali musima gold mwali tebasima gold mubende mujemuddemu mugisime abakalamoja na semente eva kalamoja bagiyita tororo tebagiyita kalamoja so bino yebibaddewo abantu babadde bakabafa but ababadde bakyatulemesa bebana abalina ensimbi ng'abaana baabwe bobanga bagenda kwejalayamu nga bejalamiza mu Bungereza kati njagala azitunuulire aziryewo ekyensaba fena tubeeromu naye okaaba bana balaba bakabakabirako but byonna kabeere open nezeze nazo bazitulage BBS Telefina Amaaso Ku Gwanga ya program ye Honorable Charles Omushana yakujukiza aba Friends of God Garments aba bambaza abantu batunda amasuuti n'okusubuza amatayi ngato obasanga ku Lumu Street ku kizimbe bakita Namaganda Plaza omwaliro gw'okubiri second floor eduka F17 agenda ogule suuti genda opangise oba oyina embaga y'abantu bangi oba oyina kwanjula bakupangisa nozaayo oba oyinza okugula oba oyina sente zo F17 eduka second floor Namaganda Plaza. Honorable Proscovia Salam Musumba tusewo sajja bawulidde katuwulire munna Forum for Democratic Change nesimye okubeera ku Telefina eno naye nze ndaba yange ya accounts njagala kugiza mu channel entuufu nti government embi tebeera mbi mu sections ebeera mbi wonna. A bad government is bad even to itself. Government even to itself. Kubanga kakati government byekola mubutandisa okubiraba we twatandika okubyogererako n'okulabula eggwanga nga batugamba nti tunoonya byaffe era nga betugenda gye tugenda babeereeyo ne banyumya ebintu bingi abo banoonya byabwe abo baalemererwa kino na kiri naye ndi musiimu nti ffenna twogera olulimi nze ne bannanga abalala twayogera 20 years ago Romshana si kituufu Romshana ye yali ayogera lulala 20 years ago naye nga era bamutuma okutukuba era nga atukubira bino bye twogera leero tiyagase yatukuba emyaka egyo gyonna n'amazzi gonna gatukubira ku bino nga tulabula no mu history ya NRM politician asooka okukubwa emigo by NRM Romshana wangoli makerere ngoli RDC Jim Mwezi mukalukalu kumwenda cyenda mukaga politician asooka okufiirwa abantu abawagizi be is Romshana ono gwe tuli nayo wana yes and kiza best yaliwo nga atunula yali mu system webali ebade information honorable Proscovia bino byonna idekera information bino byetwogerako byonna twabyogera dda nga sina na biseera bibyongerako kubanga ebizibu bikuze ne bibera n'ebirevu n'envi Romshana yali mwana muto mutunulire kati bwafaanana yenna sesembuse lwambeere neriwo bawatalikaba mbeere eriwo so really nze nkyewuunya lwaki tukyatawaana na bino ebigambo because n'atalina maaso kati alaba nga bayibuli bwe yagamba n'atalina maaso kati akola ki alaba n'atawunyiza kati awunyiza kuba ekintu kivunze to such an extent nti ne bw'oba toyagala kwogera oyogera todwanga tewamulabye kakati
fenna mando yabaddemu anyway ne mando zitandise okwogera embeera gye tulimu njagala otandikire ku currency reform 1997 ogwo omunyago ogwa currency reform gwajjanga lusaago ne batemako 0.3 ne balyawo ne 30%. Olaba kakati this method of robbery, political thuggery ekuze bukuzi, ekintu kikula bukuzi. Banaye muddeyo emabega munoonyereze olukwe luno olw'okutusaanyaawo we luvudde ne we lutuuse, era weebuuze nti ekigendererwa kiki kyo, kubanga abalina accounts si basoga beewaffe ab'ennamwendo. Abasoga balina account, ffe tuli ku mobile money, tweriira mbooli n'ebirala bwe bityo. Target yaani? Kubanga bakizudde nti kaakati abalina ssente si be baromishana, si be bano ba East Africa, nedda bano tebalina. Abalina be ba permanent secretaries kati be bakulira ebitongole agencies. Owulira? They have become a risk to the system. Kubanga kakati balina finance muscle, bayinza n'okusalawo who becomes who. Owulira? Njagala twongere okwefumiitiriza ani gwe batagetinga. Waliwo bano abatereka ssente za muzeeyi mu campaign. Ezo mpenko empya zonna z'olaba kati zibadde zisirise nga ziboobedde naye ze ziri ssente za campaign. Ssente za campaign ezitaakola n'aba ayagala abakwatireyo tezaakola ate n'awangula. Olowooza abaawanguza zaali ssente, tewawulira kyebantu kye bayita e-rigging, yali kompyuta. Olowooza zaali ssente, ne ssente zaalema. Kompyuta kyova olaba bwe baamala campaigns bwe twamala okulonda ne batu-invadinga ku headquarter to paralyze our entire system. Nakaakati tugenda kubanja, tubanja kale Kaihura n'omugenzi Kaweesa abalumba headquarter yaffe ne batwala computers zaffe ne bamenyaamenya ebintu byaffe. Results zamwe ne bagenda nazo. Bannange. So the whole thing echa accounts nze sikirinaamu na tabu kuba ezaffe bazikebera buli lunaku buli kagwako. Awo bubbi bwonna racket Katere yababbi etandikira mu banka. Bakebera accounts zaffe buli lunaku era ffe tukuumya accounts mu banka lwakuba bw'otambula ebweru olina okubeera ne card. Card etya? Visa card. Kuba tekyasobola kukozesa cash. So ekituteeseza ssente zaffe mu bank is really for that service. Obusente bwamu obutono bw'ogamba. Obusoga buno bwe tulunda tuteeka mu ki? Tuteeka mu bank, oba ogenda kufunirako visa otambuleko, oba ogenda kola business endala okole ki? They will need a bank account. Naye tebannakitegeera era twabagamba nti ffe tetukyatereka ssente ku account. We can't. It's high risk. Kati waba tagitinga bano ba PS bani abo gavumenti kati enduulu evaawa kubanga baabwe. Kitutawaanya. Nze siraba kintawanya kubanze benkulembera ekyo tekibakwatako. Naye njagala nnyo kibeerewo nnyo kuba kinkolera. Ababadde balowooza nti twogera byampona njagala kibatuuke ku bode. Kuba ffenna tujja kaaba. Ffenna, all of us. A bad government is bad even to the owners. That I want to tell you. Kakati ekirala ng'ovudde ku currency reform. There is a parasitic economy. Parasite ogimanyi. Kakati eno system yafuuka parasite eri abasoga ne bakokoolako ssente zaabwe zonna ne baziza mu mpenkoni. Ku parasite awo ogira osimba wakati bwenva mukumala ojja okutandikira omalirize ngende wa Honorable Michael Sebalu. Atulaba ku BBS Telefina Amaaso Ku Gwanga ya program nze Stephen Danstan Busulwa ye Honorable Proscovia Salamu Musumba tukomawo tudde naye ate oluvannyuma tugenda wa Honorable Michael Sebalu tovaawo tukyagenda mu maaso. Mutelevu ku BBS Telefina program Amaaso Ku Gwanga njagala kwaniza yakatwe gatako abadde naffe weebale kyokola kya ttendo nze Stephen Danstan Busulwa omwanjuzi mu studio nyina Honorable Paul Tamaguse Makula nyina Honorable Charles Omushana nyina Honorable Proscovia Salamu Musumba ne Honorable Mike Kennedy Sebalu ateekamu ensimbi bamuyita Reham agenda ku dduuka eri kuli okumpi ofune ku byokunywa ebingi bye bakola ate nga birungi ate nga biwonyedde kende ate nga atebina mutawana gwonna eri obulamu bwo abaana bagulire awakagulawo abali ku ssomero mugule ebyo abalina emikolo mbazigira Reham Cola, Reham Fun Time, Reham WhatsApp, Reham Fun Fruity
Ham lemon, waliwo rock bomb energy drink kano ke tuli mukunywako kati, waliyo ne Ona apple juice ne Ona mango juice. Ekirala amazzi ga Ham mineral water. Nkujjukiza ebikujjuko byakuza mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda enkya e Villa Maria e Masaka Mbuddu ku makya nga bitandikaawo ne misa ey'amaanyi abasumba b'ekereziya bamaze dda okweteekateeka n'ab'amadiini gonna bajja kubaayo n'olw'ensonga eyo ekyo kimanyi ate nagenda nti enkya gye twolekera wali abaaliyo bo batandise dda ebyabwe. Nkujjukiza Friends of God Garments basangwa ku Namaganda Plaza omwaliro gwa 2 edduuka F17 bo basuubuza n'okutunda amasuuti n'engoye endala n'engatto. Gendayo ogule, gendayo onyume. Awo twagenda nkumula Honorable Proscovia Salam obadde oyogera ku parasite nga njagala otulage parasite weeri oluvannyuma tunaagenda wa Honorable Sebalu. Mpozi parasites mu Luganda kyandituukiridde oku explanation nti abanyuunyuusi. Example ekikuwe okunyuunyunta economy ey'okunyuunyunta abangi nga abatono be baganyulwamu kiri wano mu ggwanga. Kakati obunyuunyunsi obwo butuuse ne ku bo bennyini abatereka ssente muki kuba tewali gavumenti kyetamanyi bwe beeyagala okukukwata, bwe beeyagala okukukola ekibi, bwe beeyagala okukukola kyonna. Actually tulinga abasula mu curtain, buli kimu bakiraba, buli kimu, everything about us bakimanyi. So baba bagamba nti baagala kuteekawo musolo, baba bakakasa nti balemereddwa widening the tax base, byonna bye banyumyako bye bazze balimba eggwanga byonna bibafiiridde ku mimwa. By that they are widening the tax base. This can't be widening a tax base. This is very, very rudimentary. You know, kino kintu screwed. Kati nyanja bwe mala okukala nga bwekyekwese mu bitosi kitandika okwerya. What do you call the tail? Tana okulya omukira gwakyo. Kati nyanja ekaze eri mukulu Museveni economy eganye atandise kwerya kati. Maliriza Honorable Salam. So batutandika okutunuulira, first of all, sente baagala zaaki? Twewoze sente, abantu banyunyunsiddwa to the point nti kati sementi agula $5,000 akasawo. Ne bw'oba onaakola entaana yajjajjaawo ojja kulekamu ojja kwetaaga fundraising oba looni n'okusinga embuzi yo olyoka obona okufuna obusawo obukolera ddala buba 4 oba 5 ku ntaana olyoka oziike jjajjaawo. Ebyo byonna obunyuunyuusi obuzi bonna sente ze batugyemu mbuulira sementi etololo eriyo sementi gundi 3 factories 3 hima gyeri duru biki byonna weebiri naye bw'oyagala okuleeta wano container ya sementi oyinza okusasula sente z'otalabangako. Omutayimbwa ne bw'oba ogenda kusiiga jjajjaawo oteekewo omutayimbwa gumu egyo $10,000. Bino nze mbyagala bibeerewo ng'ofunamu sifunamu naye njagala buli omu amanye nti tulina okwegendereza ku buli omu gwe tulonda ng'omukulembeze. Tetubangaawo ne tuyimba nnyo nga Lutamaguzi bw'abadde ayimba nga twakatuuka gundi atukoledde nnyo. Ebisiyaga si bye biganye ensi okukula. Please, ensonga ezitukwatako zibalemye mu parliament, zibalemye. You are equally culpable. Abana ababaka nze eyange parliament gye nalimu yali parliament. Sikuwerekera buwerekezi kukuba ngalo buli lunaku, self-praising yourselves all the time, patting yourself for doing no work. Njagala mumbuulire essomero erijja mu misolo gyaffe egina traininga, essomero erina traininga the next engineer anaatuuka omutindo gw'ensi yonna. Mulizimbyeyo, waliwo essomero ery'Namagunga eriri wano, waliwo essomero eryakolebwa ku mulembe gw'Obote eririwo wano, Nabisuusa Gayaza. Nothing.
government yo FDC vice chairperson yo bwe najja emisolo tejja kunganya eneyimirira wetya banangi omanyi waliwo byesagala kwogera ko bumala googera ng'omutembeeyi. No, I'm not a political hawker. Ndi muntu ategeera what is going on and what needs to be done. Kiki inokolebwa. Kiki ekirina okukolebwa. Ekyo lw'olimpita olulala ndikikuyitiramu. Naye nga njagala kulaba tuzimbye tutya amasomero ag'ebbeeyi ebitali bino bisosonkole bye muteekawo every year. Nze nali chairman wa district. Naye ng'omulimu gwe baleeta nasoma report nga report yonna eyogera nti bagenda kuzimba latrine ne mbabuuza nti bwe tuzimba latrine emyaka 6 tuba tufunye development. Lwaki nga baagala latrine? Kuba kwe kwawula amangu. Oyawula sente mangu ne muziryawo ne zikola ki ne zigenda. Mu ggwanga lino temuli ateesa. Tewali akola ki? There's no plan. Tewali ayina plan. Ngati tunene National Planning Authority tewaba ulide nga bekubye kuuli benyini nga bagamba nti banaye tekisoboka byonna bye tuteesa. They are just wishful thoughts. Tetusobola ku attaining what we are saying. Naye ng'ekitugaana kiki? Eno yensi erimu emmotoka nga bagiyita agricultural country. Eyina emmotoka ezisinga tractors. There are more cars here than tractors in an agricultural country. And moreover SUVs. So, alimidwa omwanyi tayagala kukola kayora basi. Byonna. Inokusoka kusaba nga tonnayogera. Maliriza salamu. Byonna bitegeeza byonna eki final point equals kiki. Equals tetugenda kuba nga tukyali banaku. Our quality of life egenda ku reducing kuba kakati bagenda kuteekawo n'omusolo ogwa WhatsApp. Ku WhatsApp. Naye nze nja kuleka bulese essimu. Ogiveeko. Ngiveeko. Kubanga nze nakula siri ku ssimu eno. Ane kati omulembe gwa ssimu ojja kufa. Kale beera ku mulembe ogutakuwagira. Gwe beera ku mulembe ogutakola ki? Ogutakuwagira. Olaba oba omalako. Webale nnyo. Apraba, Honorable Proscovia Salamu Sumba. Honorable Sebalu, Sebo Mzinda ngutaddewo. Webale nnyo Sebo. Ebirowoozo byabakubaganya mbiwulidde babirambise nga bwe babitegeera era bwe babiraba. N'olwekyo nyinza obutakkiriziganya nabyo naye ate nga mbasaamu ekitiibwa olw'endowooza yaabwe kubanga ate eryo nalyo ddembe lyabwe ery'obwebange. Kaakati ekigambo kya Revenue Authority n'ekirowoozo kye baavaayo nakyo nsonga yo yabadde erina okutunuulirwa okugikenneenya obulungi ekigireese era ne lwaki eteereddwa mu nkola mu kiseera kino. Revenue Authority eyinza okuba n'ensobi zaayo era oba oliawo ne mu ndowooza gye basinziddeko okuleeta ensonga eno wayinza okubaawo obutakwatagana wano nawali. N'ekisooka byonna erina omulimu gwekoze omulungi ogw'obuvunaanyizibwa. Revenue Authority, yes. Mu kukuŋŋaanya omusolo, mu kugugaziya n'okulaba nti eggwanga litambula nga lyesigamye ku musolo. Tulina ebizibu ng'eggwanga, structure yaffe ey'omusolo weeri ojja kusanga nti abantu batono be bafunvubidde okulaba nti omusolo gwe bawa gubeezaawo eggwanga. Amakubo agayitibwamu okugaziya ku bivaamu omusolo tegandibadde mabi naye nga gaba galina okwekennenyezebwa obulungi n'okulaba engeri ate gye gayinza oba oliawo okukosaamu ebivaamu emirimu egy'enjawulo egiyinza okuvaamu omusolo. Kino bakirese bapapirira. Naye nga ekigambo kino bw'olaba ekikivuddemu kikulaga nti oba oliawo tewabaddewo kwebuuza kwa nnamaddala okwesigamye ku musingi ogw'okulaba nga yonna gye bandiyise okufuna okuwabulwa n'amagezi okuteeka mu nkola ekirowoozo ekyo kirabika kyo tekyatambulidde mu makubo nga bwe kyanditambudde era nga
ekiwandiiko kino bw'ogenda okitunuulira eyakiyisizza oba ekirowoozo owa income owa domestic tax oba oli awo njagala n'okumanya oba yeebuuzizza bulungi nnyo ku mukama we director general owa URA kati abo munda commissioner general sorry munda bayinza okubaawo nga nabo babaddemu oba n'obutakwatagana naye kikulu gavumenti buvunaanyizibwa ki bwerina ng'erabye nti oba waliwo ensobi ekoleddwa kubanga bulijjo gavumenti erina obuyinza gavumenti erina enkola naye gavumenti bwevaayo naddala olukiiko olukulu olw'abaminisita ne lulaga nti waliwo ekyakoleddwa nga tekisigamiziddwa ku ndowooza era n'entetenkanya entuufu era ne kikyusibwa muli oyinza okubuyita obunafu ku saidi ya gavumenti naye ate nze ngayita maanyi agesigamye ku bwetoowaze ekiraga nti waliwo ekikoleddwa nga tekisaanidde era okuwuliriza n'amaloboozi g'abantu ate n'okutunuulira embeera gye kiyinza okukosa kubanga bw'otunuulira ekiragiro ekyo kyebadde kirina obusobozi obw'okukosa ebyenfuna naddala mu mabanka amaterekero g'ebyensimbi banka zibadde zijja kukosebwa kinene tulina bamusiga nsimbi abazijjajje bazijje bajje bakolere wano naye ebimu ku bintu ebiyinza okuba tiemulembeera n'emmeeme ne bibaabanga biyinza n'okubajjamu endowooza ey'okuba nti ensimbi zaabwe bazisiga wano bye biragiro ng'ebyo kubanga akawunti z'abantu n'amateeka agafuga obukusike n'okuwa olusa okukola byokola nga tebiringiriziddwa nnyo kigambo kiyinza okutyoboola obwesige obuli mu materekero g'ensimbi n'olwekyo badde nga abagaa they are supported by the law baquoting section amateeka omanye ekirungi kyago nti era bw'ogenda n'owuliriza emisango egy'enjawulo buli ajja alina section gyakwotinga nebeera bweti nebeera bweti naye ng'oluvannyuma lwa byonna olina okutunuulira ekigendererwa kyeki bwe mba nga nteresa ensimbi zange nina omukisa okubeera nti ebinkwatako n'ebikwata ku nsimbi zange nga sirina tteeka lyemmenya oba sirina bubbi bwe neenyigiddemu omukisa ogwo oguntaasa okubeera nga ebyange nabyo biri mu mbeera ntuufu tebiriwo kubanga waliwo section eziyamba ebitongole byonna okukuggyako omukisa ogwo ng'olina byokoze ebitakwataganye era ezo weeziri naye kati omuntu ndi muntu sekinoomu ka akawunti kange nkaguddewo amateeka nga goberedde sirina kyemmenye okuwa omukisa omuntu yenna essaawa yonna okubanga waddembe okutunuulira ebigenda mu maaso ku akawunti yange kiba kinzigyeko eddembe lyange ery'obwebange n'olwekyo gavumenti naddala chairman wa cabinet ate nga president bwe yavuddeyo ensonga eyo n'agirambika mu butuufu nze ndowooza twandibadde tukitwala nti kya buvunaanyizibwa okukkiriza nti ensobi ekoleddwa era ne wateekebwawo embeera etereeza ensobi eba ekoleddwa n'olwekyo sikirabamu buzibu bwonna okusomozebwako weekuli mu byenfuna ate nga tekiri wano okusomozebwa kwonna kwonna ne mu kitundu kyaffe kino wonna we tuli kusomozebwa kungi weekuli kubanga ebitundu ebimu okusomozebwa ng'okwekika kino gavumenti ya Kenya yo yatuuka n'ogamba nti tutaddewo netteeka ku interest zireme kukola ki embeera ey'okulaba nti ebyenfuna birina engeri gye biraluka okusinziira ku interest okusinziira ku enzanyazanya y'enkola y'amabanka abamu ekyo bakitwala nti kyali kikyamu ng'osinzidde ku mateeka agafuga ebya bank naye okwo okusomozebwa kwaliwo mu ggwanga erimu era ne baba nti eryekubo baalikwata ekyo nkireese okulaga nti okusomozebwa weekuli mu ngeri zonna naye tulina okukwata mu ngeri esigala nga
abantu ebassaamu ekitiibwa era nga n'eddembe lyabwe ery'obwebange okuba nti ebikwatagana ne akaunti yange kikyentaddeko kiki kyenzigyeko kasitamba nga sirina nsobi gyenkoze kubanga abalina obuzibu nga money laundering oba okwenyigira mu nteekateeka ezitagoberera amateeka mu byensimbi amateeka gabakolako wegali era abo bakwatibwako sekinnoomu okusinziira ku ngeri gye baba batunuuliddwamu n'olwekyo nze ekyo nkiraba nti kyabadde kikolwa kya buntu bulamu kikolwa kya bwetoowaze okulaba ensobi weeri nekkirizibwa era embeera nekyusibwa olw'obulungi bw'abannansi olinako omusimbi sikirinaako buzibu Uganda Revenue Authority eyina obuyinza obusaba ebyo okunoonyereza oba wabbye omusolo right aba omukikuube banoonyereza n'ebintu abo n'ebikwata evidence oba obukakafu obusobola okulaga nti obba omusolo oba income tax oba VAT omusolo gw'okuyingiza engeri gy'oyingiza sente zo amagoba g'okola akawunti yo eyinza okuba example because eyinza okuba evidence nga kwezigenda because wabanga oyinawo billion 10 gwe Sebalu ng'oyina billion 10 kwa account toyina kiwanya kyewatunda tewasikira kuva wajajjawo omusaala gw'ofuna mu East African community gumanyiddwa you can be traced then explain sente zivaawa naye ekikulu kyetwerabira nti twogera ku kintu kye bayita gavumenti erina engeri gyeteekwa okukolamu emirimu gyayo. Nze we nayingirira parliament mu 1996 nga teri kitongole kyonna kyogera nga tekiyise minisita waakyo. Sisuubira kufuna ddoboozi liva mu URA ng'alyogerera mulala okujjako minisita wa finance. Naye naku zino buli omu amala googera, buli omu munene, buli omu yeesobola, simanyi self accounting agency. Baabuzadde enkola ya government. It is supposed to come from the Minister of Finance to make a statement and to defend whatever is coming. Tuli mu budget time. Tuli kumpi okusoma budget eddako mu July 15th. No tax gye babadde baleeta gye bataleetako mu gundi mu estimates evuddewa byonna bino nazino okukebera simanyi gundi byonna obutali butamanya. Let me call it ignorance of poor management of government. Kyekireetedde bino byonna cabinet erinamu minister wa finance. Bwe baba balina ekintu kye baleeta kyonna, it should be cleared. Kyekiteesaawo cabinet ne executive to clear some of these big policy issues. Ono oba akol teyategedde. Ne minister wa finance teyategedde. Ono desk officer yafuga government eno. So nze ndowooza nti bwe kiba bwe kityo bwe kiri gwe ng'abawuliza ddayo mu basomese abawuliza babawuliza ayogera nabo banyumya bamanye ebyabwe agenda abasomese ojolonze state yawulire lugambo nti cabinet yaganye sinkata awagira ki singali ne URA nabawulira mu asisuubira ona batanyiza bulungi ensonga kyalisira omushana naye nkowe beetonya naye ayimira mu lubalaza bukoze enzigi zibeera nzigale komao tulaba telefina gyoliko program ena Amaaso Ku Gwanga oinaka wayogeddeko aka Jeno Museveni ya meetings Ssaabasumba nga aliwo calculator nalabeka ka comment ku Facebook n'agamba meeting mbadde njesize neke nalabeka calculator yesize yeka Ssaabasumba yavuddeyo neki nesepiki naye ekinjagala okubuuza ku kino Honorable Paul Damagusa Makula Ssaabasumba yakuba enduulu kituufu bamubega babayinza okuba bamubega simanyi tebalina kubega abakulembeze dini tebabegebwa gwe walina embega Charles Omushana era bwe baba mubega alina forum nnyingi z'okusinkana Jeno Museveni yali ayagala kugendako mu State House nga baludde okuwuliziganya kwabubira ku mikolo gyonna n'abatwalira ne ssente okuzimba makereziya ne bakwatagana mu ngalo nato olugira endulu nevuga ate naakuba essimu jangu tusinkane ensinkanire abadde wete tunategera byavuddeyo naye Paulo kiraba omuti ekyo bakulembeze bedini nabo baagala batiisibwa
nsooka okubeebaza naye nfunye ka message okuva ewa chairman wa Buganda Kokasi Muyanja Senyonga Honorable Senyonga nti ababaka ba palamenti olunaku lw'enkya ku ssaawa emu kitundu we tusimbula okugenda e Buddu e Villa Maria ssaawa emu kitundu ku palamenti abaka we tusimbula ffenna mu baasi yaffe okugenda e Buddu naye neebaza abali mutwe abasebo Reverand Mabirizi Ekirema Osime Semuto Paulo Ekyoga ne mukulu Sebirumbi kakati ne Dr. Manuel Serunjo Jangambi ne Jeno Kasire Gwanga Jeno sebo nkulamusizza weebale gyokola nkwagala nnyo okuba nkulaba nnyo nga weekalakasiza mu nnimiro kakati sebo kyogendeko ekyabakulembeze abo ekyabakulembeze b'eddiini bulijjo twali twabagamba mayi kati eno gavumenti bwe yali ejja mu buyinza bannaddiini mwayambako nnyo okuyeekera obote nga mukolagana na bano ndowooza ekyo mukirabe mu bitabo byammwe bannaddiini mwayambangako bano mu nsiko nga muyeekera obote nga bano mukweka emmundu mu masinzizo ne muzitwalira bano abawamba ensi yaffe Uganda n'olwekyo ngere bagamba nti gyotega amaggwa bwe bakufuumuula gy'ogasanga ennaku zino bannaddiini bamuweddemu ekitiibwa abasinga si mwenna abamu kuba nti abasinga naye abasinga wambadde kuteesa ebyo bibyo nange ogenda nasaba information ne bagikuwa nange mpaku information kati naawe oteesa sebo kubanga nze bwe ndaba abasinga luli edda nga bagamba nti Yezu yakuuma ate Yezu bw'aba takuumya ani anaakuuma ekkereziya ye naye kati olaba omuntu ng'azimbye mu noloozi oba azimbye makudde kumbe mapisito ngani mukulembeze wa dini abadde ab'amaddiini bonna balina amapisito balina abasirikale abalala bwe muyiteeno bwe muyikima y'amapajjero bwe muyiteeno bwe bwamabaluwa ekiro bwe muyiteeno mu kifo ky'okubuulira ku Yesu mubuulira ku pulezidenti ne mutiisatiisa abantu tera ono bw'avaawo kabona w'ensi ng'ensi ekoma ffe tubatunuulira temutuyita bajega era kati n'ebyokubuulira Katonda mwabivaako mubuulira bya ssente na kuwaana gavumenti eriwo ngamba abasinga sigamba mwena naye ngamba abasinga bendaba era kati ne gavumenti bamu mugiwaana nnyo kubanga buli wegamba ebaleetako omusolo okusolooza nga mugiwaana nnyo ne mukuba kampeyini indirectire abamu tubalaba naye mutusonywe tetukyabawa kitiibwa nga tubalaba mutaddemu amaganduula ag'abafalisaayo bennyini bayibuli beeyogerako nti omufalisaayo yayogeranga kino naye nga kyayogera si kyakola ng'era ne mu mutima gwe tekiriimu so nze pulezidenti nsooka nze kwebaza mukulu Sipiriano Lwanga nze ng'omusajja omukatuliki nkwebaza muliyo batono ndooza ali omusajja w'ennamuŋŋoono ono Bishop naye ndowooza era ye Lwanga Lwanga balimu omukisa eri Uganda eno mwe muvaayo ne mwogera ku nsonga eziruma abantu n'abalala ne baba balaba okutulugunyizibwa okuliwo okw'abantu baabwe ne balaba obubbi obuli mu gavumenti ne balaki olumba keepinga gye bayita deaf ear ne beefuula bo tebalaba kigenda mu maaso baffe twabagamba nti ng'era Yitira bwe yali atta Abajews babagamba nti bw'amalawo Abaju agenda kuddako ku batali Bayudaaya bw'amalawo abatali Bayudaaya adde ku Bajamani bennyini kakati nammwe tulaba kituuseyo naye kyetubasaba ng'omaliriza ngende wa Charles kyetusaba nze Bishop simugaana kugendayo n'abalala kubanga wavuddeyo misana naye kitweraliikiriza era tukwebaza kuba okuva eno oyogera nti bafaaza bootuma mu makereziya okutubega olaba siba omuntu abega munnaddiini naye ng'ate ekyo tetumulenya kuba mwamuyambako mu nsiko ng'ayeekera eggwanga lyaffe lino nga mumukusiza muwogo bwe mumukusiza simanyi emmere ne mutamanya nti nagenda kufuuka obuzibu era obuzibu bwonna obutugwiriddeko ng'eggwanga abasajja bano nga basaanyizaawo eggwanga lyaffe Uganda tufuula abagwira n'okukaabya buli munnansi naffe gye tuva ono omukulu w'omusana ali mu kulya ebisiike gyatukutwalidde nti ffe Nakaseke simanyi abakulu batuterawo entaana z'obuwanga ze bajja ne balambula ffe twakimanya okukaabako kwakukungula ffenna tukkanye nti nammwe bannaddiini mwateeka nnyo ettofaali mu kusaanyawo ensi yaffe Uganda ne muleka abantu emwalaba abaalimu omulamwa ngani omusajja Kayiira wali tomumanyi
nova ku mwana wattu Kayiira n'okukutana bana abasajja abakulagirawo n'ebigendererwa byabwe nga mubiraba ate kati njagala nnyo okulaba ku President Museveni ng'asisinkanye Munaddini nga bwe basabula ffe bannabyabufuzi njagala mulabe nga bakutte Munaddini amuwalabula bw'ati muganduula ng'amutwala kubanga omukulu bw'aviirayo eri ne batandika okugamba Bishop bano kuba Bishop yansanyusa nze bwe nzija n'omukulu Busuula waŋŋamba nga munsosola mu mawanga bwe nayogeranga nti Abaganda simanyi bava ku kaalo kamu ekyo kyo nabo bakiraba bakimanyi emirimu gyonna emisaba gyabwe ba ku kyalo kimu ebikulu ebitongole mu magye byonna be babikulira mu poliisi wonna actually kati waliwo nekyenalabye era naluli nakubuulya nti ne bwe bukeera enkya ne bazuula nti evvu lirimu omugaso bateekawo Uganda Voice Authority era ne beeronda kati tewali kye batatutte ne mukubba wali be bakompitinga mukubba era kyomboolaba nasanyukira ono omukyalo ono oyo mukyala Giredini Sali yali mu NSSF bafumula bamuleeta mu kakiiko kaffe aka Parliament ne mugamba nti ng'oli mukama we bamuvunaanye yabuza ssente yarugaba ripooti gyeziri ne mugamba nti gwe tosobola kubeera waawo gwe tolina Godfather bino byonna ebifo byonna baabitegeka bwe baali boogera nga bagamba Uganda nsolo yaabwe mwenga muli eri ne baba balina ke bakuwadde bwe bati batandika kukuba mpola olugira kuba bo tebalina nsonyi byarugaba bagoba Giradini Sali Busuulwa kati gwe gendo olaba olunyiriri lwabwe okuva mu NSS n'olwekyo mbadde nkugamba nga maliriza nti bannaddiini tubeebaza abayimiriddewo ku magulu gammwe the Bible says stand and be counted bw'oba ovudde ne bw'onoobeera omusipiriyaano Lwanga abasiraamu babadde bababuzaawo emisana bambi waliwo ne benda bandooza mwe bannamawulire temutera kufaayo nnyo kuba nammwe abasinga muwagira gavumenti eriwo kubeebayisa bulungi ndaba bawamba abavubuka abasiraamu ne balwata emisana nga bambi bali wali eri koti negamba batadde ne baleeta emmotoka zino nga ezakawenkene ze baleetanga emisana kuba kawenkene yetfe tetumunenya kubanga tetwamuwagira era twakola bingi naye bano betuwagira emisana gavumenti ejjuddemu abasajja bali educated abasoma amateeka emisana ekkooti neeta omuntu balina kati buvaani bwabwe bulina enamba plate za bulijjo oba olyawo ne bamukwata ne bamuteeka mulina akaba bantwala nga ne poliisi eryaffe tukukolera ekimunange n'obuuza oba kitongole kyekimututte ne bakugamba tetumanyi dakiika ntonotono njagala kutwala abantu Masaka eri ebikujjuko njagala twanguye bwabeera lutamaguzi y'omuleka kati nawe bitaddemu okusosola tirwomushana wakamwe wakaalo twalinawo omusaseredooti Karamojja nga tunuulira engeri mukulu Museveni n'amagye ge gegatemulanga Abakaramojja. Actually mukwano gwange David Purukol maama we bamuliisa beads azita ki beads kitende mu Luganda zino zebesiba beads ngeza kusapuli yali azina mu malaka mu bulago ne bamukwata omukadi ne bamumazimekiti nazimekitanga bwamera bwakaaba naye nga Purukol ali mu Minister. Yali external, yali minister. Yali minister director yali external security organization. Yali wa ESO. Kat omusaseredota yatunulira nga abuulira ensi engeri gye bayisamu Abakaramojja bamutta. Bamukuba amasasi. This was a priest. Woba ojjukira bulungi Semakula nga bagenda okusaalira oli omusango basooka kunoonya bagenda okubattira. Nagamba abantu tugenda kwakubira n'amasasi then balyoka bateekawo kkooti. Ekyo ni kimu. Ekyokubiri Muslim clerics abadde babuulira enjiri ya Allah nabo banyaddiini babadde bafa wano njagala ombulira emirundi emeka ekereziya gye yakubamu enduulu because ababadde baketa clerics basheeki bafa bate n'abalala babadde bebasuubira nti baali babaketa bali luzira. Actually, the work you ku radio on Sheikh life in prison Kamoga. Omusawo go bamuteeka ko nti mutuju naye
obutuji bwe bwamumwa papa ntyakubwa bombo ze zamumwa ne bamusiba for life. Festo Kivenjere bobo mumanyi yalina Museveni nga balwanyisa Amin. Luwumu yali nabo abakikosi malomo nga balwanyisa Amin. Ne Kadino Nsubuga yali ne Museveni nga balwanyisa Obote. Actually mu katabo ka Museveni agamba akamaster seed agamba yakubira Nyerere nga akoze sesimu yekerezia. Ali man of Rwanda yalwanyisa Kagame. So church mulimo gwayo gwa kurwana because we are fighting wickedness. Zisira kulwachi Archbishop Rwanga yetonda but ensongeri nti abakristo babadde bafa ne kati bakyafa. All right. Ye agamba nti omulimo gwa kubayira mazi na kubasabira nga bafa na yafe because fena tulina okufa nga tulwanyisa ki nga tulwanyisa ekibi kamale malaya kumangene wa Roscoe namulaba luli nga bagulawo mapera house nga ayira mukulu Museveni amazi g'omukisa amazi aga withdrawing Proscovia kadakika kamukwe munange ne yaza kamalirize bwenti abadinadini basavinga God over gold. Who do they serve? Do they serve God? Do they serve gold? Gold and gold. Gold over gold. Yes. Kakati bebolirire besotinge. Besotinge. Naye ngazo omukatuliki manyi. Tukulunaku lwe bayita Good Friday. Ensonga eba Yesu ku musalaba. Tuyina opportunities nyingi nnyo okwogera ku bintu ebitukwatako nga si Good Friday. Okay. Kyenzijukira Good Friday ba Irish Good Friday Accord. Nze nsuubira nti tukozese ebituuti ebya kereziya ebya kanisa n'ebyemizigiti ebituuti tubikozese kuba waliwo obaseeka nga bwagenda okusaala bwati pisto negwa abantu ne bamutya. So banadini be true to your vocation. Honorable Sebalu maliriza nsembyeyo nawe. Ekikulu kya byonna nti gavumenti y'NRM ekitiibwa mu nzikiriza zonna era zonna eziwadde omukisa okubuulira enjiri n'okukola emirimu gyayo nga bwe girina okubeera. Okay. Okukuuma bannayuganda bonna buvunaanyizibwa bwa gavumenti era munnaddiini bw'avaayo ng'alaze okutya President n'afuna omukisa okwogera naye kiraga okufaayo kwa gavumenti mu kulaba nti bannayuganda bonna nga ne bannaddiini mu batwalidde bakuumibwa baweebwa ekitiibwa era nga beeyagalira mu nsi yaabwe. Sikyanza kusuka kaawo tulina okubatuusaako ebirala. Program eno Amaaso Ku Gwanga ekiro kya leero nja gikomyawo. Njagala kujjukiza Harris International abateekamu ensimbi genda ogula Reham Cola, Reham Fun Time, Reham Mineral Water ne Rock Boom Energy Drink tunywedde olunaku olwaleero. Friends of God Garments basange ku Namaganda Plaza F17 ly'edduuka emwaliro gw'okubiri. Webale nnyo Honorable Paul Tamagusa.